Breaking news is Alien Skin fails to board the plane okujja e Dubai ayimbe. So omuyimbi either wafunye akatengo nga tokyeka kasamaanyigo n'okikola deliberate n'ogaana okulinnyonnyonyi because manager Musa otambudde amawanga ebintu by'ennyonyi obimanyi. Ennyonyi teriiko mbunze gundi nzaani. Singa ekyo kibaddewo nga we kibadde mu kirowooza. Of course singa omuyimbi ali ku nnyonyi. But ebyo bye biriwo omuyimbi ennyonyi emulese asaawa zino ayagala ticket z'abantu babiri abati bamuwadde ticket z'abantu babiri okujja tagenda kulinnya nnyonyi nenga ticket z'abantu abiri ticket y'omuntu omu ya $5,400,000 either Alien Skin yatidde show ngalooza eyinza okubeera flop but on record njagala n'omuyimbi bw'aba nga yabadde atidde show nga ensonga emuganya okulinnya because abadde ku zero balance. Jokesagala kuira Fangon Forest ye nati discussing abade ku zero balance sente zonna nga zasasulwa show ya leero naye ennyonyi emulese kino twakya anticipating naye ne tumuwa benefit of doubt nti maybe ajja kulinnya because bali bamuguya ticket za Emirates n'azigaana n'agamba alina shows ku Friday zalina okuyimba n'asaba promoter being nti yamukkiriza n'agamba it's okay ne bamugulira tiketi za Fly Dubai nga alina kutuuka leero ku ssaawa 11 nga show ajja kuyimba ku lunaku lwa leero. Ekibaddewo bamugamba nti ennyonyi mukeera ku makya bayisa 2 mulina okuba nga mutuse ku ssaawa for check-in. Ekintu fena kye twali tumanyi nti omuyimbi oyo ayinza obutakikola ku ngeri gye yeekuluntazaamu something that has happened olunaku olwaleero era ennyonyi emulese. And now amawulire agaliwo ennyonyi ssaawa zino eyinza okubaawo eyinza okumuleeta ye Emirates, of which Emirates wetwogerera ssaawa zino tuli mu check-in yaayo nayo bwe closing aba tewaliwo nnyonyi ndala yonna esobola kumuleeta ku lunaku lwaleero. Kye tuyinza okugamba abantu already babadde bamaze okugula tickets zaabwe over 150 plus people babadde bamaze okugula tiketi era nga sente zo promoters zina. Now this is the dilemma Alien Skin gyoteeka mu bantu tinefaaniwo mwennyini ayagala okuwagira olumu omubuzaako engeri gyakuwagira okitegeera because the fans have supported the fans in all the hurdles eziri okuhappeninga ku internet bagezezzaako kulaba nga baagala bagule tiketi balage abantu nti nno musajja waabwe bamuwagira no matter the storm no matter the weather naye gwe toteekawo okwegamba it is about you gwe weka because like the other time bw'otunuulira ticket ze yasaba okujja n'abantu yasaba tiketi z'abantu 4 tiketi zaawuliddwa $2,400,000 because tiketi za beeyi ssaawa zino lina yogera sente za tiketi ne muwakana kati njagala buli kyenjogera nga ogugolinga tiketi ya sente mmeka tiketi za $2,400,000 tiketi 4 you can do the math. Ennyonyi eyo ekulese mutuse ku kisaawe mbu ate waliwo ennyonyi eya VIP baagala $800 Fangon Forest temulina $800 kulinnya nnyonyi eddako kala omwandigamye nti okay katukole ekisoboka kyonna tugende tuyimbire abayimbi abafaani baffe $800 zibuze ku kisaawe okuva mu Fangon Forest. Ennyonyi ssaawa zino eddako eyinza okuleeta omuyimbi ya $5,400,000 atalinnyanga ku nnyonyi era ogenda kuwakana weebuze ennyonyi kyeyo bino si byakuwakana gugolinga Emirates ekuleeta Dubai ssaawa zino eri mu sente mmeka $5,400,000. Apparently he was coming with 5 people. Now wokwata abantu 5 ku $5,400,000 zibeera $2,25,000 plus zisinga ne sente ze wasabye okuyimbira ekivulu ze tusigenda disclosing wano. Promoter he's the biggest promoter mu Dubai. Aram Events is the oldest promoter mu Dubai. He knows what he's doing. He has stepped down. He's saying he's giving you 1 ticket for you to come and perform because eri extra atenga teri kuva mu Fangon Forest nga tomusango gwamu okuba nti ennyonyi ebalese because management is supposed to do this. Manager Musa kati bwe tuwogera ku bintu bino nga mugamba nti tulwana Fangon Forest naye
sho tugirangidde mu bugubi nga namwe mukiraba amidst resistance buli post gyokola eriko post nga 10 nga ziwakanya naye ne tugamba katulange katupike sho tulabe ng'ebaawo promoter asobole okufuna ssente. Omuyimbi ye engeri gy'alagalaga talina kyafiirwa at any one moment, which is okay. Maybe he made it in life, maybe where he is, he's okay. But then the people who are losing money because of the ego that he is having, is it worth it? This is something I talked about last time. Nebagamba omuyimbi alina okwetereza ne management. Omuyimbi management yo bwetetereza, we are going to see many people losing money. Ng'omuyimbi ye teyeefiirayo. Either Alien Skin yatidde show ngalooza eyinza okubeera flop, but on record njagala n'omuyimbi bw'abanga yabadde atidde show nga ensonga emuganya okulinya because abadde ku zero balance. Ekyo kyosagala kuyira Fangon Forest ye n'akidiscuss. Abadde ku zero balance, sente zonna nga zaasasulwa. Bw'abanga yabadde atidde on record abantu 15 babadde baamaze eddogula ticket 15 plus nga baamaze eddogula ticket. Engeri force ebadde ku ground ey'okulanga ekivvulu ekyo n'amaanyi promoter gaataddemu akozesezza abantu bangi nnyo okulanga abantu 15 babadde ku venue. Share Dubai ina abantu 15 ready ebeera successful because shares zigenda mu 200 okweyongerayo. Those are the sold out concerts in Dubai. So omuyimbi either wafunye akatengo nga tokyekakasa maanyi go n'okikola deliberate n'ogaana okulinyonyi because manager Musa otambudde amawange ebintu by'ennyonyi obimanyi. Ennyonyi teriiko mbunze gundi nzaani singa ekyo kibaddewo nga we kibadde mu kirowooza, of course nga omuyimbi ali ku nnyonyi. But ebyo bye biriwo. Omuyimbi ennyonyi emulese saawa zino ayagala tickets z'abantu babiri. Aba temwadde tickets z'abantu babiri okujja tagenda kulinnya nnyonyi. Nenga tickets z'abantu abiri, ticket y'omuntu omu ya $5,400,000. Bw'oyagalirako ticket endala ya $5,400,000, that is a lot of money. Promoter ye aba azijjawa ssente ezo. Ziba tezirina ngeri gye zivaayo. Now look at the other people abadde bagenda okujjirako for the first time, ba Ibra, ba Clement. Kati bonna tebakyalina opportunity ejjako Dubai. Kiganye simply because of the too much ego, I think, that is being exhibited. But regardless, management etereze ekole kyerina okukola. We all do what we supposed to do. Promoter akoze omulimu gwe, mubadde temumubanja, abadde ku zero balance. Aba media wano naffe tukoze omulimu gwaffe, tulanze show, temuyinza gamba nti nno show terangiddwa bulungi. Bataddewo resistance, ba foot soldier nabo bataddewo resistance, which was paramount. So buli omu akoze omulimu gwe and everything was going to be done fairly. Era next year badde genda kubeeramu abantu. Naye ebyo bye biriwo. Fangon Forest bwe tugesaze bukola, Fangon boss nga bulijjo asigala ali ku top nga awangudde mu kutta ssente z'abantu. Katulinde ebinaddako.